Alipoota yafulumizibwa minisita wa Kampala Beti Kamya ku byekuusa ku kugaziya ekibuga Kampala etabudde minisita akola guno naguli mu ofiisi ya Pulezidenti Abdul Nadduli. Ono abadde mu lukuŋŋaana lw'abamawulire lwakubye mu ofiisi ye. Nadduli ategezezza ng'ensonga y'okugaziya Kampala bw'eteetaagisa, kyokka Beti Kamya amwanukudde. Kampala wa myaka 118 naye akyali ku mayiro 5-10. Gwe mu bbanga lyerimu omwongere mayiro 2 ogenda kumulabiriza ki? Where will you get the money from? Simanyi yo nteekateeka yonna yakugaziya Kampala, era situlangako mu lukiiko yadde okuwulira olugambo nti waliwo enteekateeka ey'okugaziya Kampala. Kati bwabeera wakimanyi atuleetere bagaba ki obukakafu. Nadduli agamba nti enteekateeka za minisita munne Beti Kamya ziringa ezigendereddwamu okukyaya Pulezidenti Museveni. Museveni bw'ato bw'asazeewo ayagala to negate us in that way. N'asindika ne minisita omuto atabuuka na nsalo za Kampala yaba alangirira ensalo za Kampala bezigaziyiddwa. Omusajja atali wa LC bw'akubuulira ekyalo kya LC bwe kigenda okugaziwa okutwala emitala 6 tomuyita mulalu. Nadduli era alangidde minisita munne nga bw'ayagala okulaga nti akola nnyo era n'amuwa amagezi asooka atereeze Mengo municipality eya Buganda. Okwagala kubaawo n'onokola nti afande nze nja kikola. Amaanyi amemanyi gamala ebitembuga. Nja kisitula nkakyabika. Tukutuusa ku ekyo lwaki oyagala kutuusaayo Kampala nga totuusaayo Mengo municipality ekya Buganda. Nadduli atuuse n'okugeraageranya Beti Kamya ku bukulembeze bwa Milton Obote olw'obuteebuuza. Kaakati ate naye bw'otukola ebintu byebyomu nze nkwawula entya ggwe n'Obote. N'Obote yalangirira bulangirizi naawe okedde ekya n'olangirira tolina gw'otudde naye. Ffe bataka bannannyini ggwanga lwaki atubuusa amaaso? Omanyi bwe musooka enteekateeka liyinza kubeera iri bwe muba muteekateeka oli nga nataga nti ngenda kukola embaga nsooka nenkola ki nentetenkanya nendyoka ntwalira abantu abalala ne bangamba nti awo tekijja kukola oba kinaakola ki oba kinaakola. Nadduli awadde minisita Beti Kamya amagezi asooka addeyo yeebuuze ku bamusingako, wabula Kamya kino akiyise wolokoso wa byabufuzi. Nze ekinnuma kwe kuleeta olukujjukujju n'oluyisa muno n'oluyisa muli. Why don't you come straight? Ebigambo gwe kasita olabanga ebigambo ebitaliiko bujulirwa bubiwagira nti bannange ekiwandiiko kino nakikoze eki nakirabye oba abantu batuula mu miitingi oba kiki oyabeera wolokoso. Nadduli agamba nti alipoota ya minisita Beti Kamya yandireetawo obutabanguko mu bantu ba Buganda. Gwe naawe nze nnime ku kibanja kya kitaawo bwentyo ng'aleetayo enkulaakulana kubanga nsanzeeyo omuddo. Bwe mba nkola bwe mba njagala kukozesa kibanja kya kitaawo kanzije tuteese naye okeera enkya ng'awulira enkumbi yekaaba engulu eri teyanjagala kuleeta nkulaakulana ku kibanja kyo. Tuyinza kuba nti nawulidde lugambo ne gafuuka amaki ne gafuuka amawulire. No, ensonga z'eggwanga zibeerako obukakafu nti twalabye kino twalabye kino. Alipoota ya minisita Beti Kamya gye yafulumya n'ekitongole ekikola kuteekerateekera eggwanga egendereddwamu okuzingiramu ebitundu omuli disitulikiti y'e Mukono, Wakiso, Pigi saako n'ebirala. Gye buvuddeko omubaka wa munisipaali y'e Mukono Betty Nambooze yavaayo ne yeemulugunya ku nsonga y'emu eno ey'okugaziya Kampala. Gerard Luyima, NTV, Akawungeezi.